Akatambi ka King Saha ko behind the scene ebyali emabega munnange nga bali mu kurekodinga oluyimba Not Your Enemy. Oluyimba lwabwe kakuta akati munnanga ate ku social media eside eno. Ate nga ku side emu akatambi akalala wali aka TikTok ono atendereza oluyimba luno okuva eri munnanga ate mu Busoga eside eyo. Era nga wali agambye bannange bibadde bitya mu katambi eside eno bamita Jaminati. Era nga nsinza ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali naye nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi k'omwana mulenzi ono engeri gy'abadde atendamu oluyimba luno olw'okubanga nti nno King Saha yayimbyemu layini z'olusoga oluyimba munnanga ate olufuuse ensonga ennaku zino. Kakati nno wano omukulu Bobi Wine n'Obianri kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnanga ate King Saha babadde munnanga esayidi eno era nga ku behind the scene ebyali emabega wali ng'olubozi lukutte akati mu studio esayidi eno. Kakati ffe twabeeranga n'ekizibu nga Nubian yasinga buli lutalo lubaawo nga twalwanye yaba yatusudiiza ne tulwana buli kimu naye nga bwe bajja ewabajaye kati bonoonako n'akaana ka Nubian libambi nga naye agamba nga kinnuma nga buli buzibu ffe tulugwamu okusiba ne bwe batuka okutubaninga Bungereza nga wagadde friend of the rapper nga ye tebamubaninga nga bansiba tebaza ne Mugabe kebakwata Nubian ne bamutambuza amakomera 7. Boy kityo nno munnange nkugambye nga olubozi lukutte akati ate munnange esayidi eyo. Kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko esayidi eno akatambi ka TikTok ono kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok era nga n'omukulu Bobi Wine akomentize ku eno vidiyo muganda wange era nga bw'olaba. Kakati nno ye agamba nti nno just line yokka mwana mulenzi King Saha gye yayimbamu oba ebigambo bye yayimba awo nga woowulira kakati nno ebigambo ebyo just kubajjukira nti nno King Saha yabiyimba mu lusoga era nga bw'owulidde. Kakati nno yagamba nti nno bannange Bobi Wine ne King Saha ne Nubianri mwakubye oluyimba olwo bannange kyokka ate ne mukubira ddala awo just ebigambo King Saha bye yayimbawo n'abikubamu nga abikubamu mu style yange esayidi eno okugambye kibadde mu katambi ng'ali mu kutenda esayidi eno bannange kibadde kitya kansooke nkakuwe ate mmale nkomewo. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kino ekintu kye mwantuusizaako njakiwayira abaana bange nkiwayira abaana baibwe ebiddukulu byaibwe n'ebiddukulu by'ebiddukulu by'abaana baibwe bona bwotyama n'okuba di wicked flow mu lusoga flow ate nga buliiddo abantu mbakobanga n'abakoba kuvaira nti wicked flow mu lusoga flow gyakuba the whole world bona bwokuba di wicked flow mu lusoga flow mu luno lwemba lwakoze ni King Saha ni Nubian lyo kuba the whole world mama kino kitu wakiwanike olwalero nkena atambula ku street nga ndigoma ndagaina abayayi batandika n'oyo kalikwani n'oyo wife n'oyo yatandika di wicked flow mu lusoga flow bantu myawa maina he is the baddest star of the stars in the world of stars which is the sky mama zana abatandikirawo nenda mbakube bu wicked flow okulaga olulimi ndikafulumulwo mbakube bu rhyme mu lusoga flow umanyo pwitigalo mise misapa jama nakarivasinga tolofa kutabira tabiri kubuka step ahead gwe wekengeire takwesembereza mu bukenga even mizigiti kerezi ya chikabuka to wenganga mabada wherever we are my sister we got toyinza chikiriza ninze the biggest trending person in the whole world today ndabandi kulaluka kweli I am the biggest trending person ana nawulira mbwe isanuli sule iralu. Boy kityo nno munnanga ate bwe kitambudde esayidi eyo ku katambi ako nkugambye nti nno katwedinze bitya wali ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok esayidi eyo bwe nti bwenkoze era nga ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba ku subscribinga ate nakyo kikolerera ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.